Yes, amanya nze Jean Rose Nami, the publisher Ugandan Movies. Tuli wano ku kooti ku musango ogwa copyright infringement. Tuli basanyufu engeri omusango gye gugenzeemu olw'ensonga nti tuwuliriziddwa ate wabaddewo interaction bulungi nnyo n'abakulu ab'omu kooti. So tuli bawanguzi kyenjagala okubagamba kubanga ffe ekigendererwa kyaffe kulaba nga emirimu gyaffe tegirinyirirwa, tebagibba, tebagicupula, n'ekirala tetulwanirira copyright ya wano yokka naye buli alina ekiyiiyo yenna abatukwatako. Are you satisfied? Kubogambe will never come to the court. No, those were jokes, my dear. Tubadde tusaaga, tubadde tubonga bulungi. Ebyo byogamba nti see, I'll never come back to court. It was to stop the other lawyer from intimidating. You know, they are good at that, and I don't like that. Okay. So he came down, and we were talking. Actually, we were talking. So are you satisfied? Yes, I think I am. Okay. I'm not somehow satisfied because it's not over yet, but I'm happy that they've listened to us. They gave us time. This time was much. So, and it's going out there, the message is going out there that copyright infringement is a crime. So don't joke with our works. Not only Ugandan, but people's works. Lwaki toli mu kibiina ky'abafirimu nga we bakikubuuzizza wali? Nze namwendi ate ndi ku level ndala, bo baagala kuntwala mu level ya wansi, nze ndi mu level ndala mu kibiina ekyo. So kyova olaba nti nze okuŋŋamba nti are you a member, kati nze ndi more than a member mu UFMI. So gwe okuŋŋamba nti nye nensasula emitwalo 2. Really, I need to give millions to UFMI. Esobola okukola emirimu gyayo bulungi. Kino kibakoseza kyenkana ki era losses tumeka z'ofunye mu firimu zino ze bateebazaako kuba? Talk about losses. Simanyi na bwe nkibala. Kubanga oluusi waliwo ekintu ekiyitirira obunene nga toyagala na kukimanya. Nasembayo okukimanya nga kinene nnyo kati gye kiri losses Mukama yamanyi. Naye nina amawulire amalungi nti abasooka bapayoniya b'ekintu tebafunamu, naye bazzukulu baffe ne baani osanga bajja kutimba erinnya lyaffe nti bano balwana. So for me it's still a struggle. Ugandans are silent. Bino ebintu byavadda nga abafirimu bakola waka waabwe naye tebafunamu. Why are you so much interested in what is your target? My target is to make sure that people that make movies, they earn from their movies. We don't want free money like the government wants to do or people want to do and give you peanuts. No, we want the market for our movies. Kiraba, titwagala kutuwa sente. We have our money. Naye twagala market. Twagala bwokola filimu ogende ku TV egule filimu yonga si bu peanut mitwalo 10. Really? Okoze filimu obukadde 3 ne bakuwa emitwalo 10 bagirage masses? It is unheard of. So fe twagala recognition, twagala sente mu mirimu gyaffe. Aba library eno wansi bambi bagenze batereero okujjako abatono nga bwe mulaba bana ababadde wano ate nsuubira nabo tebasigadde kyekimu. Kuba bino tebibanyumira kubeera mu kooti. Kituddiramu amabega katono abatategeera musango bulungi naye nga bwe kizze kikula kati abasinga bagenda natandika gugoberera. Bano abantu obakyuzinga ki era kiki kyoyagala? Bano, yes, I had a contract with them. Contract yaffe mu copyright law, contract ebeera timely nti oba myezi 6 oba mwaka gumu. Kati contract ye bweggwako abantu babadde tebagirespectinga, asigala atunda obusente aguze butono n'asigala nga akubamu. Kati nze kyenfunye mu musango guno abantu bakitegedde nti bw'ogula copyright olina okurenewinga. Okitegeera ate bw'oba tofunye right tozannyira ku mulimu gwa munno. So tuli bawanguzi honestly. Ffe twayagadde exposure, twayagadde publicity, and we've done it. Bwomu ku batono nnyo abayambye abazannyi ba firimu okubeera nti n'ogula muvi zaabwe publishing. Singa tebitambula nga bw'osuubira mu kooti togenda kuggwamu amaanyi era bano ogenda balekeraani. Bano bambi sirina wakubalekera era nja kulwana paka. Ate nkukakasa
ababaddeyo mu kooti singa mumanyi the technical way courts work tuli bawanguzi okiraba because they give us audience, they give us time, they allow media in court and this and that. Tuli bawanguzi. Kati ogenda kutambuza amawulire ogatwale wa nti copyright infringement is a crime. N'omulala akiyige n'omulala bweba Nigeria yakikola n'ensi zino ne zikikola nga nabo bafirika bannaffe. Why not us? Bana Uganda. Okay. Let's go to the